bweza nnyo bweza ddala. Akati kiva ku ki empewo oba lubaale okulonda omuntu omu mu kika ate n'abeera nga yasinga banne okubonaabona? Mujja ne muzaalibwa abaana 7 oba 8 kyokka mu bano 8 ne mujja mubeeramu omwana empewo gwe zaalonda. Kyokka twandibadde tugamba nti engeri gy'aliko amaanyi ga lubaale yandibadde asinga mu banne okuba obulungi, n'ate yabeera abonaabona, abeera mbwa njeru, yaba talina kyakulya, yabeera asabiriza banne, yabeera talina kyakwambala, yabeera n'olutwe, yakola obubi, bwazza emisango gwe basooka okwesibako ne waba tagizizza. Akati ekibuuzo kiri nti lwaki mu baana 8 taata ne maama be baatuzaala lubaale alondamu omwana omu ate n'abeera nga era yasinga okubonaabona? Akati ebiseera ebisinga obungi njagala mumanyi kino, omugugu guba gumu, omuzimu ogwasamiranga guba gumu, obuyinza bubeera bwa mulundi gumu. Kitegedde? Omwana bw'aba alondwa omuzimu gwe gumulonda. Ekisinga omubonyaabonya kwe kuba nti lubaale mugazi. Kyokka n'ab'ekika bano babeerako empewo. Okitegedde? Era omwana ono abeera omulonde, abeera abonaabona nga n'abalala babonaabona. Kyokka abaana abalala tebasobola kubonaabona nga ye olw'ensonga nti bo babeera baatondebwa kuyambako ono. Ly'ebbanja libeera libabanjibwa okuyambako munnaabwe eyalondwa mu lugendo lwalimu, ate bo balyoke bafune essanyu n'emirembe n'okweyagala mu lubaale wammwe. Okitegedde? Kyokka bwe babeera nga bagaanye, gwe baalonda ovunaanyizibwa kyenkanyi okutuukiriza empewo ezo, kubanga omugugu gw'obeera ogwetisse bw'otatuukiriza obeera tojja kufuna bulamu bweyagaza, olw'ensonga nti lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka. Misambwa gyonna egiri ku bali gyonna gibeera givunaanyizibwa ku gwe mukulu. Era ne babeera bakwataganyirizza wamu, era kitegeeza nti ekiseera kijja kutuuka nga mutaddewo embuga y'abajjajjammwe era emisambwa gikugambe nti gwe ogenda okusigala ku mbuga abalala bagende. Okitegedde? Mu kika abaana abalala babeerako empewo. Oyinza okusanga oli ng'aliko ddungu, oyinza okusanga oli ng'aliko kiwanuka, oyinza kusanga oli ng'aliko nakayima, ono bamweyana. Okitegedde? Naye ng'ate omwana omulonde mu nnyumba mwali. Olw'okuba nti bano bonna balinyibwako, kituufu empewo zibeera zaabalonda buli omu n'omutwe gwe, buli omu n'omutwe gwe. Kyokka bwe musamira lubaale ate empewo zonna zikwasibwa ono eyalondebwa. Buli lw'obeerako lubaale ab'ekika ne bakukwatirako ne bakugoberera emabegawo okuyambako n'okutuukiriza ekyo ekibanjibwa, ebiseera ebisinga omwana ono eyalondebwa empewo awewukirwa, emigugu emizito giwewuka. Okitegedde? Kubanga omwana alinyibwako ddungu aba avuddeyo ng'ali mu kintu. Ddungu bw'anaasaba ekifundiko oba olutuula n'effumu, ono omwana yajja okuba bivunaanyizibwako. Bwe buwewufu ssenkulu oba nankulu bw'asanga, singa abeera ne muganda we ng'atuulwako kiwanuka, era kiwanuka ajja kusaba ebibye era ajja bisabira ku guli omutwe kw'atuula. Kyokka olw'okuba nti balinyibwako tekitegeeza nti bonna bagenda kutuula awo bakole obusawo oba balabirire embuga. Byonna musobola obikola ne mubikolera wamu, lubaale awunzika alonze omwana omu. Akati ebiseera ebisinga ekifuula omwana oyo omu n'omugugu ne gumumenya nnyo n'abonaabona okusinga banne. Lubaale atunuulira endowooza z'abooluganda. Bw'amala ozitunuulira mulimu abaagala okufuna amangu, mulimu abasamira agamba nti baatusaba 80,000
bwe twesonda ne nteekayo emitwalo gyange 3 enkya ngenda kufuna. Akati ate abantu bwe bati ab'endowooza ezirowooleza okumpi abalowooza nti Lubaale alinga nga Zaala nti Lubaale kufunirawo, Lubaale bugagga, babeera bagudde. Tutereeza Lubaale okubeera obulungi, tutereeza Lubaale okufuna obulamu bw'omu maaso obulungi, tutereeza Lubaale abaana baffe obutasumbuibwa, obutasangawo bikoligo, obutasangawo obunyiivu bwa misambwa. Kye kitukozesa Lubaale. Lubaale mutereeze, moto ye eri bweti ti Lubaale agaba obulamu n'obuwangaazi, essanyu n'emirembe, obugagga kwe kujja. Asooka kuddiza emirembe gy'obadde toyina, essanyu, obulamu n'obuwangaazi, obugagga kwe kujja. Naye abantu abatambula okunoonya empewo ng'oba batambula nga abooluganda baba bali 3 naye nga balowooza nti buli kye bakola bagenda kufuna enkya, Lubaale aba akulemye. Okitegedde? Ffe twogera kaati, tetukisa. Lubaale aba agaanye. Okitegedde? Akati mwenna abaagala okumanya ku nsonga eno, Lubaale lwe yalwa mu nnyindo, ab'ekika bwe bavaayo ne mukwasaganyiza wamu ogwo mukisa. N'olwokuba ab'ekika balina endowooza ez'enjawulo, Lubaale kyava abaggalira ne babeerayo n'omala okubaako ky'okoze, n'omala okubaako w'otuuse. Ebiseera ebisinga obungi omuntu aliko empewo eno bwe yeewaayo n'alwana n'abaako ky'akola, ab'ekika ate bawunzika bamunoonyezza, bawunzika batambudde, nga buli gye batambula bakukwasa ggwe Ssenkulu, era babeera babagamba nti ggwe oliko ansa. Oluvannyuma lw'akaseera buli eyakukyawa, buli eyakwogerera, buli eyakuyita omulalu, buli eyagamba nti totegeera, weeraguza, ojja kuleeta ebintu mu kika. Ebiseera ebisinga obungi bw'olwana ng'olwanidde mu kkubo ettuufu nga tosamidde bubi, ab'ekika bano Lubaale aba yabasiba busibi, babeera bajja kukubuzaabuza kujja ku mulamwa. Kati Lubaale kyava bakukyawaganyaako. Ebyo byonna Lubaale yabikola. Bw'obaako w'otuuse abantu bukagibeera emikwano gyo bakomawo ewuwo. Okitegedde? Akati nozooza ensonga yo ngikuzzeemu. Omwana oyo aba mwavu, bw'atafaayo kitegedde? Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.